nate okulira omusango gw'obutemu obuvunaanibwa Henry Katanga ogwokutta bba Henry Katanga guzeemu okulirwa nga ku luno omusawo wa poliisi Julius Muhwezi yakunyiziddwa. Dr. Muhwezi ono kigambirwa nti yeekebejja abawawaabirwa ng'omugenzi amaze okuttibwa. Muhwezi ategeezezza nga abawawaabirwa bano bwe baaleetebwa mu woofiisi ye ng'omusawo wa poliisi abeekebejje, kyokka oluvannyuma lw'okubeekebejja yabasanga nga tebaliko wadde obuzibu bwonna wadde enkenyera. Oludda olwawaabirwa nga lukulembeddwa Pulida Nelson Karuhanga ne Macdusman Kabega batadde omujulizi omulala nga ye muserikale wa poliisi Musedde Samuel Kuninga. Ono nga ye yasooka mu kifo kino annyonnyole ku mbeera gye yasanga mu maka nga yakatuukayo, era ono n'abategeeza nga bwe yatuuka ewaka n'asanga ng'omufu amaze okugalamizibwa ku mukeeka awo. Bw'aba alikira station egyo bafuna ruumu egamu omuntu oli weena ne baba n'ogw'omusibe nibo namukebera. Yes, my lord. How would you identify it? My lord, I know my handwriting, my signature, and I can identify the stamp, the facility stamp which I put on that form. Kyokka ng'addaabiriziddwa bulungi mu ngeri y'ekisawo era ey'ekikugu nga kino kyakolebwa omu ku bavunaanibwa amanyiddwa nga Dr. Otai gwe yasanga ng'afukamidde okumpi n'omulambo mu maka gano. On page 1, on the upper right corner, 6 November 2023. So you can confirm there's a date? Yes. Plus 6 November. Yes, my lord. So, is it fair to say that you are invited to... My lord, that is my lord. Yes. Is it fair to say you are invited on 6th November? My lord, I was invited on the 12th of November 2023. There is no document showing that. There is no written document, my lord. There is no written document showing that invitation. Can you confirm again on PX1, on P1, the date and time of arrest is 2nd November 2023? Yes, my lord. The 2nd November. That is on PO4. That is on the first part of PE1. That is in respect of Georgia Manili. What did you call it here? On P1, my lord. P1, exhibit P1. It shows the date of arrest as 2nd November 2023, correct? Yes, my lord. So by the time you came to examine Amanyire, you can confirm that he had been in illegal police detention. My lord, I can confirm that I examined him on the 12th of November 2023. That's not the question. The question is, he was arrested on the 2nd of November, correct? Yes, my lord. And he was in Ginger Road Police Station. Omuserikale ono era ategeezezza nga bwe yasanga nga yakatuuka ewaka omu ku bawawaabirwa amanyirwe George ng'asiimuula ensanke eyali esaasaanidde wonna. Ono ategeezezza nti mu kuyisaayisa amaaso okwetegereza embeera nga bwe n'ebyo bye yasangawo, amaaso ge mu kiseera ekyo gaggukira ku mmundu ekika kya basitoola eyali ejjudde omusaayi ng'esuliddwa ku kitanda ng'eriraanye ekisosonkole ky'essasi. My lord, the body was clean. They had tied it with a gauze on the legs. With the gauze, the wire gauze on the legs. The way the body is wrapped. Yes. And there was no blood coming out of the body. I am of the above particulars, and I remember very well on Thursday, the 2nd of November 2023,
At around 7:50 a.m., I received a call from Patricia requesting me to go to her home in Mbuya, that she had a problem at home. Omuserikale ono yagenda mu maaso n'abuuza Patricia Katanga, muwala w'omugenzi, ebyali bifa ku mufu, era omuwala ono n'amutegeeza ng'omufu bwe yali kitaawe. Omuserikale yayongera okubuuza Patricia Katanga amayitire ga nnyina. Patricia Katanga amala amwanukule nti nnyina teyaliiwo, bino we byabeererawo. Wabula omuserikale agamba ng'akozesa obukugu bwe yeeyongera okuwunyiriza n'okuwuliriza, era yagenda okuwulira amazzi agafaanana okuyibwa mu kikopo, nga kitegeeza nti mu nju muno mwalimu omuntu ow'omukaaga newankubadde teyamulabako, ate nga ne muwala w'omugenzi yali amaze okumutegeeza nti baaliwo 5 bokka. Musango guno guddamu okuliira ku Lwokusatu nga 10 n'abajulizi abalala 3.